kalidinaali Omumerika ono nga ye Robert Prevost munnange alondeddwa nga paapa omuggya. Conclave emaze okubeera nga emulonda munnange Cardinal Robert Francis Prevost yalondeddwa era nga paapa ow'ebibiri mu byafaayo. Ono munnange agenda kuba ayitibwa Paapa Leo we-14, Pope Leo the 14th. Kakati munnange Prevost ono ava mu Chicago mu ntandikwa, yava mu Chicago era nga ye paapa Omumerika asookedde ddala okubeera nga akola omulimu guno ogw'obwa paapa. Kakati ono yazze okubeera nga adda mu bigere bya Paapa Francis ku lunaku olwokubiri munnange olw'okulonda. Bw'atyo munnange yalidde empanga. Kakati munnange ono amaze okubeera nga alondebwa Papal Conclave eno nga erimu bakadino 300 n'omusobyo era nga okusinziira munnange ku nkola bw'erina okubeera, ono bw'atyo alabiseeko ku balukoni waggulu ku kabalaza ku kizimbe ekya St. Peter's Basilica okubuuza ku nnamungi w'omuntu abadde alindiridde wali ku St. Peter's Square oluvannyuma munnange olw'okulangirira oba obubonero obulaga nti paapa alondeddwa okubeera nga bweyoleka. Kakati munnange Prevost ye paapa omupya okuva lutwalonda paapa mu 2013 Pope Francis. Ono munnange yafa mu mwezi ogwokuna ennaku z'omwezi nga 21 era munnange okusinziira ku nkola nga bw'erina okubeera nti conclave erina okuba nga etandika mu nnaku 15 nga paapa afudde, abeera aliko afudde, batandika okubeera nga munnange balowooza ku kulonda paapa omuggya mu nnaku 15 nga zakayitawo oba ennaku 20. Kakati munnange 2013 bwe tuddayo mu byafaayo, conclave yamala ennaku 2 nga tebanaba kubeera nga balonda Pope Francis omugenzi. Ono nno munnange eyadda mu bigere bya Pope Benedict wa16 oluvannyuma lw'okubeera nga ye munnange yalekulira omulimu gw'obwa paapa olw'obulamu bwe obwali bweyongedde munnange okubeera nga ate busereba n'ava ku mirimu gy'obwa paapa. Kakati munnange conclave eno gyetubaddeko yatandika May nga 7 okubeera nga etuula okulonda era nga bakadinoozi bonna bwe batyo baatuula, babadde batudde wali mu Sistine Chapel mu lubiri olw'abapooso mu Vatican City era nga munnange okusinziira ku nkola tewaliiwo time limit, kiseera kigere nti mu nnaku bwezi temuyinza okuba nga already conclave emaze okubeera nga eronda. Bakalidinaali bwe batyo balonze omulundi gumu May nga 7 okubeera nga baggulawo conclave. Kati mu mateeka nti buli lunaku oluyitawo lubeeramu enzingu 4 ez'okulonda, era nga omukka gukubwa enzingu 2 oba emirundi 2 okuva munnange mu muwaatwa oguli ku Sistine Chapel. Kakati olwo obululu ne bwokyebwa emirundi 2 mu Sistine Chapel era nga kano kaba kabonero okubeera nga
akabonero akalaga nti oba paapa omupya alondeddwa oba nedda. Omukka omuddugavu munnange bwe guvaayo kiba kitegeeza nti tewannabaawo kituukibwako, paapa tannaba kubeera ng'alondebwa. Naye singa balaba ku mukka omweru enduulu bw'etyo n'eryoka munnange eraya nga paapa omupya alondeddwa, era bwe gutyo munnange bwe gubadde. Ebitonotono ku paapa, ebitonotono ku Paapa Leo owokuna oba ow'e14 munnange, ebitonotono bye bamwogerako biri awo bitonotono, si bingi nnyo gye tumanyi nti munnange ono amaze emyaka egiwerako mu buweereza. Robert Prevost ono abadde missionary era nga amaze mu buweereza nga aweerereza mu ggwanga erya Peru, era nga yabadde akulemberamu ofiisi enene mu Vatican ey'aba bishops, era nga alondeddwa nga paapa Omumerika asookedde ddala mu byafaayo mu myaka 20 egiyise egya Catholic Church, era nga munnange bw'atyo amaze okubeera nga ayanjulwa nga paapa omuggya. Paapa Leo Prevost yazaalibwa mu Septemba nga 1455 mu Chicago, USA, era nga munnange alina obutuuze bwa mirundi 2, munnansi wa USA ate era munnansi wa Peru, alina dual citizenship. Kati munnange ono yafuulibwa kadino, era nga yamufuula kadino oba kalidinaali ye Paapa Francis kennyini mu 2023. Mu kiseera ekyo yali Archbishop owa Chiclayo mu Peru, era nga yakulira Augustinian religion, era nga yakulira Augustinian religious order. Kale bw'atyo munnange yalondeddwa ba cardinals abali eligible 133, era bano batudde wali mu Sistine Chapel ne balonda Pope omuggya oluvannyuma lw'okufa kwa Pope Francis nakuzumizza nga 21 omwezi ogwokuna 2025. Byebyo munnange ebitonotono, ate tunayongera okubeera nga tufuna ebipya, naye nga munnange yogayoga nnyo Paapa Leo, era nga mawulire malungi eri ensi yonna n'enzikiriza ey'Ekikatuliki. Katumusabire olugendo olw'obwa paapa nalwo si lwangu oba oli awo, kubanga alina omulimu munene nnyo okutalaga ensi yonna n'okukwasaganya ebizibu ebiwerera ddala.